okusinza Mukama waffe Katonda. Ate ebimu ku byo ebyavaamu eby'amaanyi nnyo, kitegeera nti bwe tusinza Mukama kuleeta okubeerawo kwe. Okusinza Mukama kututwala Mukama waali. Okusinza Mukama kuleetera ekitiibwa kya Mukama kukka wansi. Mukama yeebazibwe. Hello? 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 Bwe tusinza Mukama kituleetera okuganja kw'amaanyi. Mukama waali tewali ekimulema. Mukama yeebazibwe. Okusinza Mukama kyakulwanyisa. Kuwanganga magombe, kuwanganga endwadde, kyakulwanyisa ekituyamba ng'Abakristaayo oba abakkiriza okulwana entalo z'omwoyo ez'ebyo ebigambo tibisobola. Oluusi wabeerawo entalo z'omwoyo ng'otoyina engeri yonna yonna bw'onakyatula, naye bw'oyimba oluyimba ne luleeta okukka kwa Mukama, okubeerawo kwe kuleetawo enjawulo. Mukama yeebazibwe. Waliwo abantu bangi bawonye, oluusi nga basiibye, nga basabye naye nga bigaanye. Naye bwe batandika okusinza Mukama, okumutendereza, n'olaba ekirwadde ekibadde kigaanye nga kikutuka. Mukama yeebazibwe. Omwezi oguwedde gubadde gw'amaanyi ffenna ffenna abo abali nga bawuliza bulungi, bingi nnyo ebituganyirirwamu. Nitusembekezaayo nga tuzze wano mu kusaba kw'ekiro kyonna, kyona kwona nga tusinzaani Omutonzi. Mukama yeebazibwe. So omwezi guno nga gutandika, tugenda kutandika okusoma okulala. Mukama yeebazibwe. Twagala kutegeera ennono z'ekkanisa omusanvu Yesu Kristo eziyabiikulira Eriyona, oyo disciple ye yali agala nnyo. Mu bonna bonna abaali bagoberera Yesu, waliwo oyo gwe yagamba eyali ayagala nnyo. Era mu kubeerawo ku bano abalala baatibwa, naye tiyaatibwa, yafa bukadde. Mukama yeebazibwe. Abaayiganyanga ekkanisa bamugombamu obwala, ne bamutematema naye nga tatemeka, ne bamuteeka mu mafuta agookya ne gatamwokya, ne bakakana nti ogwo muzimu. Ne bamutwala ku ki? Island, ku kizinga. Ne bamutwala ku kizinga nti oyo kati alemye. Era ku kizinga awo n'afuna okubiikulirwa. Okubiikulirwa kuno kwe kuvaamu ekitabu eky'okubiikulira. Mukama yeebazibwe. Atugenda kuyiga ennono n'obulombolombo n'amaanyi n'okulemererwa kwagana amakanisa omusanvu. Kubanga bwe tugategeera, ebyo byonna bya Yesu yabikulira Yokaana mu kiseera ekyo. Era nakati buli kanisa, buli Mukristaayo, ebimu ku ebyo bye tutambuliramu, bye bituwanganga. Waliwo ennaku zituba nti wano tumaze tukutudde, naye nga waliwo ekirala ekyakulemesa. Mukama yeebazibwe. Bwe tutegeera embeera gy'amakanisa gano omusanvu ze gaayitamu, n'embeera zaago zijja kutuyamba okulaba nti bwe batusisinkanye engeri bw'etyo, engeri gye tuyinza okugirwanyisaamu. Mukama yeebazibwe. Katusabe Taata Kitaffe Katonda waffe, gwe nannyini ensi naffe abagirimu. Tuleeta emitima gyaffe n'okutegeera kwaffe n'emibiri gyaffe gy'oli. Tuwe okuganja, tuwe okutegeera ekigambo kyo. Tuba abo ku abo abamu
abateeka ekigambo kyo mu nkola. Tuleme okuba abo abawulira ekigambo ne batakiteeka mu nkola. Tuyambe Taata, kino ekiseera ekituyingira mu Mwoyo Mutukuvu gwatutendeka mu ngeri gy'omwoyo, gwatuyigiriza eneno z'obwakatonda. Ssaawa zino Taata twewombeka gy'oli, otandika okutukolamu omulimu ng'ogwo omulimu omungi gwe wakola mu Yokaana, n'okumuwa okubiikulirwa ebyo ebyali mu makanisa 7 n'ebyo bijja kubeerawo ng'ozimba ekkanisa yo. Kubanga mu kubiikulirwa kwa Peter bwe yagamba nti gwe Kristo omwana wa Katonda, wagamba nti okubiikulirwa okwo oli lwazi, n'okwo ku lwazi nja kuzimba ekkanisa yange, amagombe tiganagisobolanga, era na walumbe. Taata, tuli mu maaso go, tuyigirize, tutegeeze ekigambo kyo, kijje mu maanyi. Taata, tukwebaza. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amiina, 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 amiina. Haleluya, haleluya. Tugenda kusoma mu kubiikulira ekitabo ky'okubiikulirwa ekitabo ekisooka kuva ku ssuula esooka kutuuka ku ssuula 20. Nja kusaba Dikoni Emma atusomere mpola mpola. Noba obutuula wansi, njagala tusome mpola mpola nga butunyonyoka buli nga bwe tutambula. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Okubikkulirwa essuula esooka, okutandika ku nnyimba esooka. Okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Katonda kwe yamuwa okulaga abaddu be ebigwanira okubaawo amangu, n'abuulirira mu malayika we ng'amutuma eri omuddu we Yokaana, eyategeeza ekigambo kya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu Kristo byonna bye yalaba. Alina omukisa oyo asoma. Akolesi? Alina omukisa asoma. Olanga bwe kitandise, kati nga bwe tutandika wano, tulina omukisa abasoma. Dikoni Emma asoma, alina omukisa kubanga asoma okubiikulirwa kuno. Genda mu maaso. Alina omukisa oyo asoma, n'abo abawulira ebigambo eby'omu nnabbi buno. Nammwe abawulira, oba olaba abantu bwe tutandika mulina okukiteekako essira n'osalawo ngenda kukola ki? Kuwulira. Oyo asoma n'oyo awulira bona balina ki? Bona balina ki? Asoma n'awulira, ffenna tulina ki? Omukisa. Genda mu maaso. Era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo. N'abo abakola ki? Abakwata. Waliwo abasoma ne bingira mu kamwa ne bifuluma. Waliwo abawulira ne bingira mu kuno okutu ne bifulumira buli nga talina kyakoze eki? Kyakutte. Naye bwe tukikwata ne tukinyweza, era naffe tulina omukisa. Kati olaba wali emikisa ya mirundi meka? 3. Waliwo omukisa okusooka, bw'osoma olina omukisa. Bw'owulira nga basoma olina omukisa. Bw'onyweza olina ki? Omukisa. Kati gw'osalawo mikisa meka gy'onatwala leero? Ojja kutwala ogw'okusoma gwokka? Ojja kusoma ogw'okuwulira gwokka? Ojja kutwala ogw'okunyweza? Anyweza aba atutte gyonna, kubanga onyweza ky'osomye oba ky'owulidde. Mukama yeebazibwe. Kyoba olaba nti essaawa ze tulimu, njagala ffenna tubeere attentive, tubeere abawulize. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Genda mu maaso. Kubanga ekiseera kiri kumpi. Ekiseera kiri kumpi. Naye njagala kulabulamu ekiseera, mu biseera bya Katonda si bye biseera byaffe. Tuyinza kuba ng'ebiseera bye tulimu, tuli mu mayiro esembayo oba olunaku olusembayo
naye bayibuli etulabula nti mu bwakatonda olunaku lumu luyinza kuba myaka 1,000 n'emyaka 1,000 eyinza kuba lunaku lumu. Kyoba okulaba nti tulina okusoma ne tuwuliriza ne tunyweza kubanga ekiseera kitono naye obuwanvu bwakyo tukimanye. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. Olunyiriri olwokuna. Yokaana eri ekkanisa omusanvu ez'omu Asiya, ekisa kibeerenga nammwe n'emirembe ebiva eri oyo abaawo era yabaawo era ajja okubaawo. Era kino ekigambo kijja naki? N'emirembe n'ekisa. Mukama yeebazibwe. Bw'owulira ekimu emikisa egyeyongera ku mikisa 3, waliwo ekisa n'emirembe. Tugende mu maaso. Era ebiva eri emyoyo omusanvu egiri mu maaso g'entebe ye. Era ebiva eri Yesu Kristo omujulirwa omwesigwa omubereberye w'abafu era afuga bakabaka b'omu nsi. Omubereberye w'abaki? Eddiini zonna eziriwo ekintu ekisinza nnyo okutiisa okufa. Ono Yesu eyabiikulira bino ebintu Yokaana y'oyo eyawangula okufa. Ono atuwa gino emikisa 3 yawangula okufa. Walumbe yamuwanganga n'amuwangula n'amusuula wansi. Mukama yeebazibwe. Kati bw'olaba mu badiina oba bwa kinansi wa busiraamu ekintu ekisinga nnyo okutiibwa okufa. Naye natugamba ye mubereberye. Kubanga waliwo Lazaro yazuukira naye era n'Adamu n'akola ki? N'afa. Naye ye bwe yazuukira lumu magombe n'amukuba wali. Haleluya. Yono yatugenda kutuwa obulombolombo bwe yalaba mu makanisa, bw'alaba mu ffe abakkiriza bwe tujja ne tukungaana, waliwo etoki gy'atukubamu. Nalaba wanokola bulungi naye Mukama yeebazibwe. Bw'otuuka ku naye awo kyetaagisa niweetandika okweroozaamu nti wadde waliwo kyenkozeeko waliwo awakyaliwo ki? Obuzibu. Genda mu maaso. Atwagala era yatusumulula mu bibi byaffe olw'omusaayi gwe. Mu musaayi gwe gwennyini gwe gutusumulula. Wadde kikolimo, wadde bulwadde, wadde nagoma, buli musango gwonna gwe twayingiramu ku bintu ku bikolebwa bwaffe oba kuva omusaayi gwe twazaalibwamu, wadde kibi kifaanana kitya, musaayi gwa Yesu gwatununula. Mukama yeebazibwe. Awo kiba kitegeeza nti ono abiikulira Yokaana bwe tuba tuli mu ye asangulawo byonna ebitutwala mu ngeri y'amagombe n'engeri y'okufa. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. Olw'omukaaga. N'atufuula obwakabaka bakabona eri Katonda Kitaawe. Tuli baki? Bakabana ate bakabaka. Ky'oba olaba nti bw'oba oli mu Kristaayo oba oyina Katonda yatujja mu bukopi oba tokyali mu kopi, wadde ensi neeyagala kukunyiga, naye Yesu akulaba nga kabaka, akulaba nga kabona, akulaba nga nabbi, kubanga ekigambo kye kiri mu ggwe kigambo kya bunabbi. Mukama yeebazibwe. Katonda yakuwaako omusibo, bw'owulira ekigambo kye n'okiwuliza n'okiteeka mu nkola oba wa mukisa. Genda mu maaso. Ekitiibwa n'obuyinza bibeerenga eri oyo emirembe n'emirembe. Amiina. 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 Olw'omusanvu. Laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba. N'abo abaamufumita genda mu maaso malizaawo. N'ebika byonna eby'omu nsi birimukubira ebiwoobe. Weewaawo. Amiina. Bw'aliba ng'ajja tajja kujja nga bwe yajja nti
bamuzaalira mu kiraalo ajja kujja misana tuku ng'akamubwengula. Ate bw'ogenda n'olaba ekigambo kino era n'okubiikulirwa kuno bwe kwagira Yokaana, kwagiramu ebyo ebiseera byennyini ebyaligirawo alikomerawo. Mukama yeebazibwe. Mu biseera by'ekkondeere kyetaagisa tulina okuba nga tuli bavumu. Omuntu bw'akugamba huyo Yesu Kristo ajja mu Januari, huyo ajja mu Febu, aba akulimba. Kubanga waliwo ebiseera bye Katonda, seasons Katonda yasalawo nti bino buli nnono, buli kikolebwawo kyonna kijja kujja mu budde bwakyo. Ky'oba olaba waliwo ebiseera by'enkuba n'ebiseera by'omusana. Wayinza okubeerawo akasana ne kaaka mu biseera by'enkuba naye kabeera ka kiseera. Waliwo enkuba yeetonnya mu biseera by'omusana naye kabeera kakuba kakutonyereza. Tulina okutegeera ebiseera bye tulimu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Genda mu maaso. Nze ndi Alpha ne Omega, bw'ayogera Mukama Katonda. Nze muberebere ate nze asembayo. Abaawo era yabaawo era ajja okubaawo, omuyinza w'ebintu byonna. Katono akulembera baganda baffe abasiraamu agamba nti ye nabbi asembayo alimba. Alimba. Yesu yagamba ye lubereberye ate ye nkomerero. Yatandika ate yasembayo. Teri mulala. Nga bwe tuyimiridde tosobola genda mu bwa Katonda wabula ng'ofunye okubiikulirwa n'okukkiriza Yesu Kristo ng'omutonzi wo. Bano abalala bonna tibalina gye batutwala. Haleluya. Genda maaso. Olunyiriro olw'omwenda. Nze Yokaana muganda wammwe era ssekimu mu kubonaabona ne mu bwakabaka ne mu kugumiikiriza ebiri mu Yesu, nali ku kizinga ekiyitibwa Patumo olw'ekigambo kya Katonda era n'olw'okutegeeza kwa Yesu. Nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama ne mpulira ennyuma wange. Mu kino lunaku lwani? Waliwo abamu abagera kunyonyolamu nti oluusi yali lwa Sande, naye sirowooza nti lwali lwa Sande. Olwo lwali lunaku lwa kondeere, a feast of trumpet. Era mwezi guno gututandise gundi eyo feast eyo ejja kubeera mu mwezi guno. Tulina okubitegeera bino kubanga bye bituyamba tubeere nti twetegese. Waliwo ekiseera ky'olina okusukulumyako okwetegeka. Mukama yeebazibwe. Oleme okukwatibwa ng'abo batamanyi. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. Nti nali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'ery'akagombe nga koogera nti, nze Alpha ne Omega, era ky'olaba wandiika mu kitabo okiweereze ekkanisa omusanvu eri Efeso, ekkanisa y'Efeso, n'eri Sumuna, n'eri Perugamo, n'eri Suwatira, n'eri Saadi, n'eri Philadelphia, n'eri Laodikiya. Ago ge makanisa ki? Musanvu. Era omwezi guno nga lutambula kanisa ku kanisa, tujja kutegeera kiki Yesu yali alabula gana amakanisa. Waliwo ebintu bye baakolanga nga birungi naye nga waliwo bwe bakyalina okulemererwa. Waliwo bakyalina ensobi ng'abagamba wadde wano mukoze bulungi naye wano mulina okweddamu, wano mulina okwenenya. Kubanga ekisumuluzo Katonda kye watuwa okwewala okufa ng'oyo yawangula okufa okwenenya. Omuntu bw'akugamba ti bw'oba olokose kiba kiwedde, n'oba ogenda n'oyononna osigala ng'olokose aba aliyo. Ekkanisa entandise okukigala.
bwe tunateekako ekufulu okwo ku madiisa okwo ne tusuula ebisumuluzo osobola kuddamu n'oyingiramu. Ekibi kireeta ekufulu okwesiba. Okwenenya ky'ekisumuluzo ekitutaasa okutuddaabulula. Mukama yeebazibwe. Bw'olaba nti okoze ensobi toginyweza. Ensobi tulina okuginyweza, ekibi tulina okukinyweza. Bw'olaba nti oli mu kibi bw'owennenya omusaayi gwa Yesu gukunaaza. Mukama yeebazibwe. N'odda bupya. Sitaani bw'aba akulaba ng'agala kugoberera ng'agala kuwanganga alaba ki? Omusaayi nga gukulukuta. Ate omusaayi gwa Yesu gwo tiguli mu kibi, tiguli ng'ogwaffe ogwina DNA eya Adamu. Naye mwono Adamu omupya bwe tufunira amaanyi okuwanganga ekibi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Genda maaso. Lunyiriro 12. Nenkyuka okulaba eddoboozi eryayogera nange, bwe nakyuka nendaba ettabaaza 7 eza zaabu. Ne wakati w'ettabaaza nendaba afaanana ng'omwana w'omuntu nga yambadde okutuuka ku bigere era ng'asibiddwa mu kifuba olukoba olwa zaabu. N'omutwe gwe n'enviiri ze nga zitukula ng'ebyoya by'endiga ebitukula ng'omuzira, n'amaaso ge ng'ennimi ez'omuliro, n'ebigere bye nga bifaanana ng'ekikomo ekizigule ng'ekirongoosebwa mu muliro, n'eddoboozi lye nga liri ng'eddoboozi ery'amazzi amangi. 16. Era ng'akutte mu mukono gwe ogwa ddyo emmunyeenye 7, ne mu kamwa ke ne muvaamu ekitala ekisala eky'obwogi obubiri, n'obwenyi bwe nga buli ng'enjuba bweyaka mu maanyi gaayo. Bwe namulaba n'engwa ku bigere bye ng'afudde, n'anteekako omukono gwe ogwa ddyo ng'ayogera nti, totya, nze obw'olubereberye era ow'enkomerero. Amiina. Ngenda maaso. Era omulamu, era nali nfudde, era laba ndi mulamu emirembe n'emirembe. Ali mulamu. Buddha akyali mu ntaana ye, Muhammad akyali mu ntaana ye, Bahawula akyali mu ntaana ye, n'abonna bonna abagenzi nga beefula nti ba Katonda, n'ebisaka kati ali mu ntaana ye. Naye yona agamba eyange entaana timuli magumba, timuli mulambo, timuli kivundu. Mukama yeebazibwe. Yawangula ekivundu, n'ayawangula amagumba, n'ayawangula kyonna kyonna, n'azuukira. Bonna bonna abeeteekawo tebamanye bingi, balina okubirwa okusinga Yesu. Bw'oba mubuuze, janguwa ntukomere ku musalaba, tukutte tukuziike, lwabo boonakoma ku lunaku lw'okusatu. Ky'oba olaba waliwo ogundi omukyali gayazaawo, waliwo omulala Isaka bwe yafa, waliwo kati omulala akomyewo nti ye Yesu ow'abaddugavu. Era bw'ogenda mu katale wali egayaza omukyala alina akazindaalo, we batundira amatooke, agamba mujje eri Yesu ow'abaddugavu, Yesu omulala w'abazungu. Kati Yesu owaffe abaddugavu atuuse, mwenna mujje abawonya ebibi byammwe. Namugamba muleete tumukomerere wano, tumutte tulabe oba anazuukira. Kati ffe ng'abantu etaaga tukitegeere nti Yesu ono enkomerero y'ekibi okufa, yafa n'azuukira, byonna ebyasibanga abafu n'abisaanyaawo. Kati ku ye ebyo byandibadde bitusiba kuba ebibi by'abajjajja baffe yabisaanyaawo. Mukama yeebazibwe. Ky'oba olaba nti mu mirembe gyaffe ng'abakkiriza tulina omwegaanya, tulina opportunity y'okutambula mu nnimiro nga bwakyali
ekibi nga tekinayingira ku nsi. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Genda mu maaso. Nti era nina ebisumuluzo eby'okufa. Alina ki? N'ebyemagombe. N'ebyawa? Kati bw'oba olina ebisumuluzo abaani nanyini. Wadde ennyumba ogipangise kasi oteekawo kufuluyo, awo waba wuwo. Gw'oba olina obusobozi bw'okuyingira n'okola ki? N'okufuluma. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. 19. Kale wandiika by'olabye n'ebiriwo n'ebigenda okubaawo oluvannyuma lw'ebyo. Ekyama ky'emmunyeenye omusanvu z'olabye omukono gwange ogwa ddyo n'ettabaaza omusanvu eza zaabu. Emmunyeenye omusanvu be bamalayika b'ekkanisa omusanvu. Esooka okwatirawo. Buli kkanisa erina munyeenye. Buli kkanisa erina malayika. Weetukola ate buli kkanisa ebataala. Mukama yeebazibwe. GFM ono eKomamboga n'ekkanisa endala eziri mu Komamboga muno taala. Ekizikiza bwe kiba kika ku nsi n'ekizikiza ddala ne kikwata abantu, naye bwe kijja wano ku GFM ekitangala ky'ekkanisa eno gikuba. Mukama yeebazibwe. Bwe tuba tutambula mu nkola ya Bwakatonda nga tukola ebituukirivu, malayika n'emunyeenye bitangaala nnyo. Malayika w'ekkanisa ono tumuwa ki? Ekyokukola eky'amaanyi. Era kyolaba nti mu ggulu waliwo ekyoto nga waliwo bamalayika nga balina ebikompe, receptacles ezifuna okusinza kwaffe. Ekkanisa bwe nafuwala mu kusinza n'okusaba, kiki ekibeerawo? Malayika bwe basimbawo okufuna okusaba kwaffe, asigala nga talina kyakuwonga. Ekikompe kisigala nga kikalu. Bwe kisigala nga kikalu anafuwala okukakana sitaani nga wanga nga kkanisa. Waliwo Katonda we yantwala eyo ejjinja eyo nga waliwo omusemeza w'amaanyi nga awali essabo lye nga waliwo akakanisa akakwatibwa. Akakanisa ng'oba okalabako nnaku n'abantu abakagendamu nga banafu. Kubanga emunyeenye y'eyo kanisa yawambibwa. Kyeoba olaba nti ekiseera ky'okusaba nga GF bwe tubawo ekiseera ky'okusaba tulina okujja okulaba nti tuwaayo ekiweebwayo ky'okusaba kinene. Emunyeenye y'ekkanisa eno etangaale ennyo. Ne malayika w'ekkanisa eno afune obuvumu n'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Ye malayika wa kkanisa afuna ki? Okusinza n'akutwala ku kyoto ekiri kumpi n'enamulondo ya Mukama mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Tukinyonyose. Genda maaso. N'ettabaaza omusanvu z'ekkanisa omusanvu. Essuula eweddeko. Genda mu maaso ekitako ekitabo ekiddako. Essuula ey'okubiri. Eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Efeso wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo akwata emmunyeenye omusanvu. Olwaleero luno tugenda kukoma kweno ekkanisa y'Efeso. Akwata emmunyeenye omusanvu. Akwata emmunyeenye musanvu. Kino kyayogera. Genda maaso. Atambulira wakati w'ettabaaza omusanvu eza zaabu nti manyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo. Soka komaawo. Yesu agamba bwe tujja wano niteekawo zino entebe, teekawo gano amatundubaali, ne tunyiriza olutaali luno, abiraba. Mukama yeebazibwe. Era abaali wano ku Lwokutaano wano tewali nga wanyiridde bwe wati, naye wanyiridde bwe wati ku lwaki? Waliwo ataddemu amaanyi okwanyuliza kapeti zino. Tisibyereese wano.
tiwaliwo emire nti gwe kimuli kyangu na waliwo akutte kino ekimuli n'akijja we kibadde n'akiteeka wano olina waliwo abakedde emisindayo gye nkukutte wano waliwo abakedde wano naye tubakubire mu ngalo 11 kitundu ng'abazukuze okulaba nti olwaleero tusobole okukola ki okuwulira ekigambo kya Katonda tuve ku awo tufune omugisa gwaki ogw'okuwulira tufune omugisa gwaki gw'okusoma tufune ekitunyweza ekireetera omukisa waliwo abasoboseza embeera eyo bwe bakedde nnyo okuteeka gino emizindalo buli kimu kyonna weekiri okulaba nti eddoboozi litambula bulungi liwulikika Mukama yeebazibwe tutemu tubakubire mu ngalo Katonda ne Yesu Kristo akimanyi era bw'atunula waggulu agamba mutabani wange muwala wange weebale nnyo muganda wange weebale nnyo okukeera ku makya akabulangiti n'okasuula eri wadde enkuba etonnye ng'ogenda kuteekateeka ekkanisa abantu bange bwe bajja bawulire eddoboozi lyange bafune omukisa Mukama yeebazibwe okuvuba kwaffe akumanyi oluusi toyina transport n'otambula n'ojja ku kkanisa kuwulira ekigambo kya Katonda akimanyi Mukama yeebazibwe oluusi n'owaayo ekyewaabwayo emmere ng'eteri naye n'okiteekamu oluusi fiizi weeri naye sente z'ofunye ng'azituukirira zennyini eza fiizi naye n'ojjako 10% kimu kyekumi n'okireeta akimanyi Mukama yeebazibwe ate Katonda takubirayo era bwe yagamba kkanisa y'Efeso mu enkola yammwe okufuba kwammwe obugumiza bwammwe butegeera haleluya tugende mu maaso timanyi ebikolwa byo n'okufuba kwo n'okugumiikiriza kwo era nga toyinza kugumiikiriza babi bagamba nti bano ab'okubbira obamanyi abanabi b'obulimba obamanyi era olaba ayogera okulimba omutegeero ono wa bulimba ono n'omubulizi nganze bwe nkola ensobi ogamba awo ekigambo tikivuddeyo bulungi awo akozemu ensobi n'okisazaamu era tulina okuba nga ababiriyani abaddayo ne bakola ki ne basoma naye kino ekibatugambye kigambo kya nnono ddala Mukama yeebazibwe kubanga oluusi bwe tuba twogera waliwo ekigambo ekiyinza okusobamu Mukama yeebazibwe ng'oluzungu si lulimi lwaffe ngange Oluganda ndogera si lulimi lwange naye yinza okwogera ekigambo ninsobyamukko kati gwali awo awuliza bw'olaba nti si kituufu olina amaanyi g'okukisazaamu oba n'okikola ki n'okidaabula n'okikolekitinga n'ogamba kyandibadde bwe kiti Mukama yeebazibwe ky'oba olaba nti oba ojja kuwulira ekigambo kya Katonda olina kuba alaati waliwo omu bali mu makanisa ne bagamba ono yali ng'awuluuta ne bagamba bw'oba oli mwenzi teeka mukono waggulu ye yawulira teeka mukono waggulu buli awo yamutu ate ng'amudikono kati ky'oba olaba bw'obuuze wano kyetaaga n'oba ng'owuliza bulungi nze bwengenda mu lukunga yampulira kubanga oluusi ababuulize bakuba mbogo nintegeera ekyo kya bwakatonda ekyo nkigaanye nga mujja kufa amiina sijja kufa nkyali wano kati bw'oli ekigambo nga si kya bwakatonda olina okukola ki okukisazaamu kubanga omuntu asobola okubeera n'okubiikulirwa nga Peter bwe yafuna okubiikulirwa nti akitegedde nti Yesu ye Kristo olwazi n'agamba nja kuzimba kuko naye bwe yamugamba naye munange olwazi okubeera olwazi nina okusooka okuwangula okufa n'emagombe nina okufa balina okunteera ku musalaba n'agamba nedda
nze ate nabeera Katikkiro oba ofudde ani atikira mulambo n'agamba tojja kufa tosobola n'agamba ki stand nzira mabega kati awo waliwo ebigambo ebijjamu naye kano agamba ab'obulimba mubategeera aba GFM omuntu bw'agamba ekyobulimba okola ki okitegeera naye kano n'akuteekako emunyenye oyo munabi wange oyo kabona wange oyo mukabaka ali mu kitu kyange kubanga wadde omubuliizi akubye embogo naye akitegeere nti ekisi kyange. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. Era wabakema abeeyita abatume so nga si bo era wabalaba nga balimba. Era gambe abo n'abo abannabi abalimba abateekamu akabadi ne bakolabo ebyamagero eby'ekimpaatiiko omuntu n'ajja wali nga muntu mulamu naye ng'ali ku lujegere ng'atambula bw'ati bebamukwatako ng'ayimuka ogamba akabadi ako ebyo si bituufu. Naye wano GFM ebyamagero tubirabye omwana eyagwa walaba nga bw'ayawona ekyo kyamagero. Mukama yeebazibwe. Katonda gy'ali ebyamagero abikola naye waliwo abakola ebyamagero eby'okujingira okuguumaaza abantu. Waliwo abo abaagala okuwulira nti abagala kulya akatemba abagala kulya ebyakabadi era abo bakola ebyakatemba balyoke bajje naye mufe abali wano tuli ku abo abakitegeera nti kano kabadi kano katemba kino kigambo. Mukama agamba ki abamanyi. Mukama yeebazibwe. Genda mu maaso. Era olina okugumiikiriza era waguma olw'erinnya lyange so tewakoowa. Naye nina ensonga ku ggwe. Nina ensonga ku ggwe. Kubanga waleka okwagala kwo okw'olubereberye. Waleka ki? Okw'olubereberye. Okwagala kwa nnamaddala. Bameka abafumbo abali wano? Bwe yasooka okumulaba bwe afulabanga Kasimo nga kabuga emmeeme yakolanga etya? Wadde enkuba etoonya owanganga enkuba n'ogenda wadde eti emayi ate emuteriiko ogenda niweewola okuba akasimu naye bw'omala kumuleeta waka akasimu oba tubadde mu kitande kiro kyona ate nziremu nkukubiri naye buli mpo nga mukyali bw'ajja ewammwe oleeta akajuusi oleeta kano mangu mangu naye bw'oduse fridge toogiraba erina kufulu tolaba wali nti waliwo ogundi gaasi bw'eri genda weekolere ekyayi. Okwagala kwa nnamaddala kuba kutandise okufaafagana ate bwe tuddayo we lutandise bw'oba ojja wano kuteekezi n'entebe kubanga oyagala Musumba Godson abakadde b'ekkanisa bakutegeere emikolo gyo gyonna gy'okoze ebapotea. Bw'ojja wano bwenyiza wano kubuulira kubanga njagala kusanyusa Musumba Godson bibapotea. Byonna byonna bye tukola bw'eba tubikola ntwagala kusanyusa oba okusiikiriza abakulembeze biba bifudde. Yesu agamba ku kkanisa eno byonna ebimukola birungi naye okwagala kwe mwali nange awo bw'owulira nti ssaawa zagenda mu nnyumba ya Katonda omutima ne gukubagana ojja buggi kubanga waliwo katemba bangi nnyo abali mu makanisa gajjudde bw'owuliza nga ki katemba keereere. Era waliwo ogundi Rabbi namuwulireko jjo n'ansanyusa bw'ogenda mu bakulisitaayo n'obabuuza olwaleero kanisa ebadde ki? Ekigambo kibadde ky'amaanyi. N'obuuza omulala
naye olwaleero mubulire abadde abwalinga talina sitole zatubulidde. Naye bw'obuuza Omuyudaayi, sinagoga ebadde etya? Munana, ngenzeeyo okwebaza Katonda, ngenzeeyo okusaba Katonda, esaala zange zitadde eri Katonda. Ku lwaki tujja wano ng'abalokole? Buli ffeena tulina Bayibuli. Ku lwaki tujja? Bwe tujja wano waliwo amafuta buli omu gayina agatuyamba okuwangula. Bw'otula n'oyo eyawangula kansa nga mwana waffe ono, ekikansa kibaali kyagala kukula nga kidduka. Mukama yeebazibwe. Bw'otula n'oyo eyawangula obwenzi n'okwedaganga, bw'otula nayo amafuta agamuliko kino ekibadde kikulondoola nga kidduka. Bw'otula n'oyo eyawangula obwavu, omuzimu gw'obwavu kikolebwa by'obwavu nga kibalondola ng'ekika nga kidduka. Mukama yeebazibwe. Ky'oba olaba nti wadde tuli balokole tulina okujja wano nga tujjawo ku lw'aba Katonda. Era okulabula kwa kanisa ya Efesasi tulina okuddayo okulaba nti byonna ebitukola tubikola ku lw'okwagala kwa Katonda. Ekikuyimusa ku makya kujja wano kubanga oyagala ani? Yesu Kristo. Bwe tuba nga tukola byonna kusanyusa bantu, bibapoteya. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Haleluya. Kalimu ebyo birungi byonna ekkanisa y'Efeso bye yali ekolanga. Akagambo naye kali ku kwagala. Yesu yatwagala nnyo. N'atufiira ku musalaba. N'asasula omutungo gwonna n'ebbeeyi yonna eyaliwo ey'okufa. N'abisasula. N'atuweera omusaayi gwe okutubeera nti omusaayi bwe tugukoowoola tiwali muzimu, tiwali kikolimo, tiwali ndagaano etasobola kukutuka. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Katulina okujja wano ng'eno kanisa nga bwe yalabulibwa, tulina okulaba buli kye tukola tukikola kubanga twagala ani? Twagala Katonda. Buli kye tukola tulina okukola ki? Kukikola nga twagala ani? Yesu Kristo. Naye bwe tukikola kubanga twagala kusanyusa abantu, tuba tukubye loosi. Mukama yeebazibwe. Njagala ffenna tuyimirire tusabe. Kitaffe mu Katonda tukwebaza. Ngaffe ekkanisa y'EGF Katonda tubiwulidde, by'otubuliridde nga bwe wabulira kkanisa y'Efeso. Kituufu ategeera engeri be baali bakolamu, entegeera gye baali bategeeramu, nga bakitegeera bulungi abanabi b'obulimba, nga bakitegeera bulungi ababulizi bwe banga bakoze ensobi, nga tebakwatagana n'abo abawuliranga enjiri y'obwenzi n'eyokulya ebyo byasadakibwa ku mizimu. Naye ekimu ekyali kibalemereddwa okwagala okubereberye. Tuyimirire mu maaso g'Otaata. Bwe tuba nti buli kye tukola kusanyusa bantu, twenyina gy'oli Mukama. Otuzeeyo bupya Taata, tukwagale nga bwe watwagala. Nti buli kimu kye tukola tumanye nti tukikola ku lwo kubanga gwe wasasula. Bbeeyi yonna eyaliwo ey'ekibi watufiirira ku musalaba ne bakuziika. Naye enzikisa y'emagombe tiyakusobola, wagiwangula. Olwaleero Taata
tukwebaza tuli bawanguzi ku lulwo kubanga wawangula n'omwezi guno ogwa Grigori omwezi ogw'omwenda gwe tutandise tujja kugutambulamu ng'abawanguzi abo abadaabizibwa bupya okukwagala ate okwanama ddala. Taata tukwebaza nti watuweerayo esadaaka eterina kibi, omwana gw'enta n'atufiira nakati tuli balamu ku lulwo Yesu Kristo. Tukwebaza Taata. Byonna tubisabye mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.